gye waleka b'eŋŋanda z'omanya teryabinamire gye waleka maama wo. King Saha ayimbye freestyle eno neŋŋamba bannange omwana mulenzi amaziga ate tegamuyitamu naye nga munnange abadde ayimba awo ku mento ey'ekimala kimala. Byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga maaso awo munnange ate Bobi Wine simayiro ye munnange eri mu kwogeza abamu obwama esayidi eno ate nga muwala we Shalom Namagembe munnange nno abamuvuma wali mwana mulenzi nno abadde ayina wano mu katambi. Byengenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate munnange ate ne mukyala wa Daxi Vibes munnange akubyewo ka baby esayidi eno. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kansuke nkutegeezeko nti no mwana mulenzi munnange ate King Saha avuddeyoko wali mu freestyle awo ngambye nti bannange apanze ebigamba awo vibe zibadde waggulu nnyo. Negye waleka maama wo negye waleka tata wo manya teryalinamire gye wazika b'eŋŋanda zo gye waleka b'eŋŋanda zo manya teryabinamire gye waleka maama wo gye waleka tata we eno teryalinamire gye waleka abaana bo eno gye waleka omwami wo teryalinamire gye waleka abantu bo gye waleka buli omu teryalinamire n'embwa zaabwe zoogera nga bwogezaako okulaba ate nga ne ku sayidi y'emu waliwo akatambi akabadde ka trading wali nga ali mugoyinga mana nga te crazy era mu freestyle bannange abantu oba mwalya biki mbwenaku zino mubusimanyi nze kabaka simwagala gwe wanjagala wampaaki badde manyi nti wajja wange era gwe wakimba nkoko ow'omukwano noonyaki sagala omuliro gwabadde gwaka bwabadde budde bwa kiro bannange King Saha taggwayo. Kati nga bwe nkutegeezezza nako akatambi nako kabadde ka trading wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok nga agoyinga crazy ngambye nti nno bannange yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate King Saha bw'atyo nno mu freestyle ezo nkugambye azisaayoko wali ku mukutu ogwa TikTok zitambwira ddala okukamalako obumazi era nga bw'owulidde wali abadde atudde mu mento ey'ekimala kimala kw'ossa na luno ate mu mento eya TikTok life eside eyo. Katugende mu maaso wali Bobi Wine nno muwala we bw'aba mugamba nti nno alina emimwa eminene bannange. Mwana mulenzi ono abadde alina byayogera wano sigenda kubeera nga ndwawoko nga njogera bingi nnyo ayogeddeko kaawo ne ku simayiro ya Bobi Wine ne ŋŋamba bannange oluvannyuma lw'okulaba ebifaananyi bya muwala wa Bobi Wine Shalom Namagembe nyongedde okukakasa nti Bobi Wine abantu bamuwala na buwalanyi bamuyinako bubeezi nnugu kubanga nze nakula mpulira nga abantu bangi bavuma omwana ono busimanyi kibi mbu kiina ebimu ebinene naye ng'ani yabagamba nti emimu okuba emirungi giina kuba mitono ye ani ayagala obumu obusongovu obulinga obwamususu ono omwana muwala mulungi nnyo mubalagavu we sooka olabe effiga sooka olabe effeesi feesi empanvu alina forehead kyekyo buli kimu kirungi ekiri ku ye. Kati awo abantu bawulira ennugu waliwo abawulira ddala nga bafa okumanya omuntu ow'ennugu tabeerako na kintu kimuwuliza nnugu n'ebintu ebiri genuine Katonda byagabira obwereere kuba kati ono omuwala just mulungi bulungi. Kati eri taata we abantu abatamwagala bawulira obusungu kati bongera okuwulira ddala nga bafa just olw'okuba alina ebintu ebirungi. Alina abawala abalungi alina abaana abalungi buli kimu kyalina kirungi. Waliwo omuntu nga ye mu bulamu ali blessed bannange tukkirize omusajja ali blessed bwe tunuulira omuwala gw'alina tunuulira tekigulwa ssente nti oba oli anaasasula mbu afune omuwala ng'ono talina gy'agenda genda oba ku muganga mbu naye bamuwe omuwala ng'ono bw'abeere nga ye taata w'omuwala ng'ono era kyemmanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu atunula ddala n'agamba Katonda mu butuufu sina kye mubanja kuba buli kimu akirina n'abaana be balungi buli kimu kyalina kyekirungi ekitegeeza n'emimwa gya Robert Kyagulanyi Ssentamu nagyo mirungi just baba bamuvuma buvumi nga bawulira ennugu mbu kirabe simayiro eyo simayiro eyo gyakola eyo okusekamu bwati n'atunula ku sayidi bwati mu ango yabulabe abantu baba bawulira bafa obusungu bw'atyo nno munnange ate mwana mulenzi oyo nga byabadde ayogera awo
nti abadde akimanyi nti nno Shalom Namagembe nti no mubalagavu munnange ati muleko byammwe esayidi eyo naye nga munnange jjukira nti n'ebitrading nga tuba twatuuse nabyo dda wano naawe n'osobola okumanya biki ebitambula munnange ate ku muntu wo celebrity wo esayidi eyo katugende mu maaso wali Dax Vibes munnange ate omukyala we abadde nno ng'azadde era nga boogezako okulaba kakati nno muganda we muyite munnange ate sisita waabwe Irene Kayemba yabadde asitudde baby. Thank you so much, Banange. You welcome, Mama. You deserve it. Kakati nno nga nakyala asitudde munnange ate ensawo era nga boogezako okulaba ku mawulire ago gabadde gatambula wali mwana mulenzi oyo Dax Vibes ku update eyo nga bw'abadde munnange ate azadde baby. Byebyo nno munnange ate biri mugenda mu maaso esayidi eyo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi oyo jjukira nti nno Dax Vibes ali munnange ate mu concert kigenda munnange ate ku tokota esayidi eyo actually ennaku z'omwezi nalaba 29 awo era nga kijja kutokota munnange ate esayidi eyo nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi oyo kakasa nti no video ogimpeera like ku site na kusubscribinga kasita obeera nga tonaba